everyone, it's your girl Ariana Sebunya, a student from Uganda Matters High School, Lubaga, and for today I'm here to clear the air about the information that has been circulating on TikTok. That I was given a car as a success card from a boyfriend, which is not true. Guys, that information is wrong. That's a wrong news. And the second thing, okusinzira ku pressure ebaddewo Ariana Sebunya omuwala gwe bawadde success card y'emmotoka avuddeyo ne yeetondera eggwanga ku ebyo ebigendera ddala maaso. Okusinzira kwa apology ya Ariana Sebunya, amazima wenjiwuliriza okuva gyetandikira paka gyeggwera, nyinza okubeera nga sigitegedde wadde nga abadde ayogera Luganda, nange ngenda gikuzanyira okuva gyetandikira paka gyeggwera. Wansi mu comment section onoŋŋamba oba okitegedde oba tokitegedde. Ariana agamba mbu ebigambo ebyo si bituufu, however tatubuulidde bituufu kubanga byagezezaako okubeera ng'asangulawo oba ekibadde kiriya ekyokubeera nti boyfriend we yamuwadde emmotoka eyo. Agambye ebyo si bituufu mu ngeri etakatiiza, oba si bituufu nti boyfriend oba si bituufu nti bamuwadde emmotoka, ekyo tetukitegedde. N'ayogera mbu era yeetondera essomero lyabadde terikimanyiiko, ekyo kibadde kiriya okubanga statement ngeri kiriya nti essomero lyabadde terikimanyiiko. Ne yeetondera Catholic Church, ne yeetondera essomero, ne yeetondera abazadde ne ba obbies. Naye okubeera kiriya wali boyfriend yakuwadde emmotoka oba si boyfriend yakuwadde emmotoka, emmotoka baagikuwadde oba emmotoka kwega nti kiri kiriyamuko. Akatambi ke kano kankakuzanyire naawe kewulirireko, naye nga sinabira nga nkakuzanyira kankusaba mbi subscribe nga nokosema X Media tojja kuba missing updates. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya, onoonyeza omulimu gugaanya, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa. Mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. That information is wrong. That's a wrong news. And the second thing is that I'm here to talk about the fact that you people are blaming my school for that. My school administration didn't know about that. Emootoka bagireeta ng'essomero terikimanyi nako yadde. Bagireeta buleesi, essomero lyali terikimanyi nako yadde. Era obudde buno, I'm here to apologize to the school, to the Catholic Church, the parents of Uganda Matters High School Lubaga, and the students, plus all the students. I'm really very sorry for what happened on my visitation day.